ekintu ekyo kiruma nnyo. Bobi Wine is a tribal candidate. What about Museveni? Yechi. Museveni is Tutsi. And he is the one who trained together with people like Paul Kagame in Tanzania together with our liberation fight. Kusaba soko osirike, soko nindeko. Bobi Wine musosoze, nga bw'obiwulidde. Jeno Museveni bw'abyogera, n'abawagira NRM. Wabula lindako, bw'abanga musosoze, Bobi Wine, mu mawanga, mu madiini, na bino, Bobi Wine, ayogerwako okusosola, ye yabyogera, nziye tusimbula omulundi gumu. Ensonga eyo oba ndi mukyoli oba ndi muganda oba ndi musoga oba ndi mukatuliki oba ndi musiramu eyo si ensonga. Eno ensonga ya kituufu nga kikontana n'ekikyamu. Nze Eke Master Kawandula Bigambo Promax wamankulamusizzaako gwe wenna atambula n'omukutu gwa Eke TV Media Uganda, omukutu ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu wa wansi ogw'omuntu anyigirizibwa. Ogenda kulya ebigambo bingi nnyo. Waliwo ebyabadde bisuubirwa ekkololo ku lunaku olugambibwa nti Mwami Museveni lwe yalayira. Olunaku olwo lwali lwakubiri nolwe tukuba amabega ng'ennaku z'omwezi 12 omwaka 2026 omwezi gwakutano gwe tukuba amabega. Kati mpuliriza bulungi. Hajjati Nakalembe entambula naye mukyala musomi wa dduwa. Ono Kayingu mukyala musomi wa dduwa Nakinku era asomesa n'abo abaagala okuyiga okusoma edduwa. Awo nvuddewo bye tulina bingi byogenda okulya mu vidiyo olwaleero, wabula waliwo amawulire agafulumye nga gawerako era ogenda gawulira ogategeere. Ebya sipiika byongedde okulanda ku luno nno kegwake keetonye tujja kutegeera amazima. Waliwo information ngeri sensitive eyongedde okubeera nga efuluma era ng'egoberera ebyo bigenze bibeerawo ebidiridde Anita Amongo okutuusa emmotoka empyaka. Wuliriza, okuleeta emmotoka eyo yatuuse n'agamba nti baagimwa buwinga kirabo. Mpuliriza bulungi. Wabula omukulembeze yenna ng'ali ku ddaala lya sipiika bw'abeera aweereddwa ekirabo, waliwo ekirabo ky'atalina kutwala. Okategedde? Mpuliriza, waliwo ekirabo ky'atalina kukkiriza. Era waliwo ebirabo by'alina okukkiriza, wabula ebirabo ebyo okubikkiriza alina okubeera ng'asooka n'abyanjula ewa IGG kaliisoliiso wa gavumenti, ekintu ekitakolwa ow'ekitiibwa sipiika Anita Amongo. Nkulazaawa gye tulaga gye twolekedde gy'ogenda okutegera. Era mu ngeri y'emu waliwo ebyabadde bisuubirwa ekkololo Mwami Museveni okubeera ng'abisiinyaako, okubeera ng'abyogerako, okubeera ng'abikoonako, okubeera ng'abijjawo mu ddiiro ng'ensi bwe yabadde esuubira. Wabula okusinziira ku nsonga nga bwe zaatambudde, General Kaguta Museveni ng'alayizibwa bwe yamaze okulayira yayogedde sipiiki ye eyawezeza kumpi ssaawa nnamba n'okusoba. Wabula ebimu ku ebyo ebyabadde bimusuubirwa okwogera abitegeeza ensi teyasobodde okubeera ng'abitegeeza ensi. N'aggamba nti wano tugoberera ensonga kyokka mu ngeri y'emu tulina n'omukutu gwaffe gwe twagguddewo omupya ogwa Eke TV Media Uganda 2. Eke TV Media Uganda 2. Era okutandika n'olunaku olw'enkya nja basaba n'obuwombeefu mugende munoonye ku mukutu ogwo, mugenda kusubscribinga Eke TV 2. Omukutu guno ekyagututeesezzaako waliwo omukutu gwaffe ogumu abasajja gwe baatambulirako mpaka nga bagumaamuddeko munda mu YouTube. Era omukutu ogwo gwali gumanyiddwa nga Ffe Uganda. Kaakati twasazeewo omukutu guno tugukomyewo mu linnya eddala Eke TV 2 kubanga bano obalababala. Kati njagala tutandike butereevu nnyo ku byabadde ekkollo. Museveni byabadde asubirwamu okwogera n'atabyogera nzije. Wagenza okulayirira ng'eggwanga litudde ku ntuumu y'okusoomooza okutagambika ekibadde kibawadde essuubi nti bw'anaaba ayogerako eri eggwanga bino agenda kunnyonnyola bw'agenda okubinogera eddagala mu kisanja kino kyayogeddeko ng'omutagenda kuba yadde empeke y'otulo okuggyako okwegobako obwavu. Ekyennaku newankubadde ayogeredde kyenkana essaawa nnamba nga bw'alaga byakoze mu kisanja kino ko n'okuyita bakulembeze banne okubuuza ku bannayuganda atuuse kubasiibula ng'ensonga ezimu tazikoonyeeko mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu. Okusinziira ku mbeera nga bw'eri mu ggwanga, bangi babadde basuubira nti mu kisanja kino waakubaako obweyamu bwawa nga bwekuusa ku kukuuma eddembe ly'obuntu naddala okumalawo ekiwamba bantu ko n'okubuzaako abavuganya gavumenti ejja nnakakaawa. Pulezidenti waayogeredde
ng'abantu bangi bazze beekubira enduulu olw'abantu baabwe abawambibwa emisana ttuku kyokka ne poliisi abamu n'ebeegaana so nga waliwo n'ekibinja ky'abavuganya gavumenti abaasibwa mu kakuyege ow'ekisanja ekiwedde kati emyaka 5 giweze nga tebavunaanibwanga misango gye bazza. Mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga olugendo lw'eddembe ly'obuntu talwesemberezza wadde okusiinya ku ky'abasibe bano ekikubye ababadde balindiridde ennaku. Ng'okulonda kwa 2026 kuno kusemberera akakiiko k'ebyokulonda kaweebwa omutete gw'ensimbi okugula ebyuma bikalimagezi byeyambisibwe mu kutegeka okulonda okujjudde ebinnonogo by'amazima n'obwenkanya kyokka kino sikyatuukirira. Ebyuma bino byediima okukola mu kaseera we byali byetaagibwa olw'okulonda ne kujjula ennaku etagambika n'ebyavaamu ne bijjula akabuuza. Ng'oggyeko bino newankubadde omukulembeze w'eggwanga yennyini Yoweri Kaguta Museveni yatwala akadde ng'akunga bannansi obutagatta buvuyo mu kulonda yalinga musajja wattu afuuyira endiga omulere okulonda mu bitundu ebisinga kwajjula obuvuyo. Abantu baakubwa obululu ne bubbibwa misana ttuku awamu okulangirira ne kukolebwa wakati mu kuwakanyizibwa abatuuze. Kati olw'okuba ekyokuleeta obuuma obwalina okutangira ekibba bululu kyali kirowoozo kya pulezidenti so nga ne mu kulonda kwa 2021 yagamba yabbibwa obululu kyenkana obukadde 2 ate nga n'omwaka guno bangi babbibwa. Kibadde kisuubirwa nti zino zezemu ku nsonga z'agenda okwogerako era awere nga bw'agenda okukangavvula buli eyawanvuwa engalo oba okusiiwuuka empisa ne yeetaba mu bikolwa bino. Ekyewuunyisa pulezidenti akoze gwa kusiima baamuwa kalulu. Mu byayogedde byonna mpaawo waasinyiriza ku ffujjo oba ekibba bululu ekyali mu kulonda kwa 2026. Bwe yabadde anoonya akalulu k'ekisanja kino pulezidenti yagambye nti kati amaanyi wa kugakuumira nnyo ku bamufuna mpola era n'abaweereza omutete gw'ensimbi mu ssako zaabwe basobole okwejja mu bwavu. Kyokka bangi nga kye bajje batandike bu bizinensi bwabwe ko n'okubwongeramu ensimbi. Wazzeewo ekiragiro eky'okuyonja ebibuga era bangi we bakolera ne wamenyebwa ekibalese nga bakaaba n'okwekokkola eyawadde ekiragiro kino. Mu budde nga buno nga pulezidenti azza bujja endagaano ey'okukulembera y'eggwanga emyaka emirala 5 banywanyi ba pulezidenti bano babadde basuubira nti waakiri ajja kubaako akagambo k'abasuula ng'abagumya oba okubaako ky'abasuubiza. Kaguta atuuse kulinnya mmotoka y'okwamuka Kololo nga mpaawo ennukuta ekwata ku kikwekweto kino gy'ayatudde ekyongedde okubakengeetereza emmeeme. Mu kisanja kino kye tukubye amabega olwaleero omukulembeze w'eggwanga yasoosowaza nnyo bannassaayansi naddala abasomesa baabuwe ne bongezebwa omusaala kyokka bannaabwe abasomesa amasomo ga arts bo ne batafiibwako kyenkanyi. Bano buli mwaka gwa byansimbi abadde abasuubiza nti kaamaliriza ensonga z'abassaayansi ku bo kwatandikira bawone okukiika ensingo. Newankubadde mu mwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 gavumenti yasuubiza okubongeza ebitundu 25 ku buli 100 ku musaala gwabwe. Bano babadde basuubira nti obweyamo buno agenda kwongera okubuggumiza era basuubize nti mu kisanja kino waakubafaako nnyo. Omukulu atuuse kusiibula bagenyi be nga siwali kyayogedde ekinakuwazza ennyo abagenyi bano. Ebyobulamu by'eggwanga birudde ebbanga nga bitambulira mu kusoomooza. Amalwaliro mu bitundu ebisinga gakyali gaakutambulira. Abasawo basasulwa kitono so nga abasawo abakyasoma buli mwaka kyenkana beekalakaasa lwa butaweebwa nsako yaabwe ekiviirako abalwadde okuboyaana. Kati mu kisanja kino ekijja kibadde kisuubirwa nti Yoweri Kaguta Museveni anaabaako kyasuubiza ekyenjawulo mu byobulamu by'eggwanga kyokka siwali kyayogedde ekyefaanaanyiriza ku byobulamu by'eggwanga ekyongedde abalwadde okuggwaamu amaanyi ko n'abasawo okuggwaamu essuubi. Mu Julaayi w'omwaka guno kisuubirwa nti amafuta ga Uganda agaafuuka gannyana lwe gagenda okutandikawo okufuluma nga gawedde okukenenulwa oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga galindirirwa. Singa gano gatandika okusimwa n'okukozesebwa kisuubirwawo okukyusa ennyo ebyenfuna by'eggwanga oba olyawo n'okusukkiza Uganda okusukka mu luse lw'amawanga agali yadde. Kati olw'okuba amafuta gano ga mwaka guno ate nga kyenkana amawanga g'obuvanjuba gonna ge gatunuulidde kibadde kisuubirwa nti Mwami Museveni ajja kubuulira eggwanga amawulire amalungi gano ko n'okulangirira ng'enkulaakulana bw'etusenze. Ku mukolo guno ogw'ebyafaayo newankubadde abantu bangi abazze okubaawo ng'abajulizi waliwo ab'enkizo anti omulimu gwo guli gumu kunyiga like ku vidiyo eno ogwokubiri gwe gw'okutambuza information eno tambuza message gwe salamu teeka ku TikTok teeka ku YouTube yo gy'oyagala wonna w'oyagala ebigambo bino byongera okubeera nga bisaasaana. Kaakati nno nakutegeezeza tewali jjinja litugenda kuleka nga tetulivuunudde. Mwami Museveni bwe yali e Kololo bingi bye yayogerako naye bye twetaaga
ngaffe abantu ba wansi ampuliriza lwaki tukola puroguramu zino osobole okubeera nga naawe okuba tooki otegeere nti ono abadde wano yali mu ntebe y'eggwanga erya Uganda wabula kino amazima gennyini bye tusinga okwetaaga wabula omusajja tabikoonyeeko ebyobulamu teyabikoonako amasannyalaze engeri gye gakola munda mu ggwanga lya Uganda omukulu teyagakoonako nkugambye nti amalwaliro gali mu mbeera ey'okukwata mu mbinabina emisaala egy'abasomesa tegyayogerwako abantu abamenyebwa buli lunaku emisana n'ekiro abantu bangi bafudde abantu bangi bafiiddwa bizinensi zaabwe abantu bangi bali mu malwaliro abantu bangi babadde mu zirooni bonna nga bayajana nga bafeesa nga bakaaba wabula ensonga eno naguno gwako ekyagenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda ebikwekoto bigenda mu maaso mwami Museveni ye bagamba nti bamulonda nti bamuwa akalulu akome kugwa kubasiima wabula tayogedde ku nsonga eno lwaki weeri era eneekoma ddi era nteekateeka ki eziriwo eringa gavumenti gyagenda okubeera nga akulembera gyeteeseteese okuyamba abantu bano bonna emitwalo n'emitwalo abagenda mu bukadde abagoba ku mirimu gyabwe badde bajja ekiguli amagala eddiba ate nga tewaliwo nteekateeka yonna oba oliawo ey'okubayambako okuddamu okubeera nga basitula obulamu bwabwe okubeera nga basobola okubeera nga babeerawo nabo ng'abantu abalala kati wuliriza nakutegeezezza nti sipiika Anita Among ono bukyabaawo tayolekerangako kaseera kazibu nga kalunaku lwaleero nga bwe nakutegeezezza nti abasajja bawandiise ekiwandiiko ne bagamba butereevu nnyo nti sipiika Anita Among n'omumyuka we Honorable Thomas Tayebwa bano baakuddako ebbali banoonyerezebweko wuliriza bino nga bamaze okubyogera ekiwandiiko ekirala namutayikako kifulumidde nga kiraga kitya nti omukulembeze ali mu kaliba ng'eya Honorable Speaker right Honorable Anita Among alina okubeera nga ebyobugagga bye byonna oba ebyobugagga bimutuukiridde bwe bimuweereddwa bino ng'asooka okubeera ng'abyanjula mu ofiisi eya IGG oba muyite kaliisoliiso wa gavumenti Inspector General of Government ono yanoonyereza ku bakungu abali munda mu gavumenti butya bwe bakozesa emmaali eyo gye bafuna ebyobugagga bye balina ddala babijja emisala egyabwe oba tebabizze misaala gyabwe ebyobugagga bino babijjeewa okugezaako okutangira obulyake obukenuzi obubbi obulabbayi maama Esutizirandi nkutumiddeko nnyo taata mundabire mu nsaasirire kati wuliriza bino nga biri bwe biti omukyalo ono ng'amaze okubeera nga baleeta emmoroka eyo gy'olaba waggulu awo gy'agamba nti yamuweebwa buweebwa eno yabazeewo buwumbi 3 ne miliyoni nga 4 za ggwanga lya Uganda kaakati nno amawulire gafuluma gakulaga teyagyanjulayo ewa IGG bw'alemererwa okujjanjula ewa IGG kiki ekiddako kiki wulira agaliwo ku lwesi obwa sipiika jjukira nti olunaku olwajjo General Muhoozi Kainerugaba alabikanga eyayongedde nate amawulire n'obunkenke mu lwesi obwa sipiika bwe yategeezezza byawandiise byabadde biraga nti tawagira sipiika Anita Among ate era tawagira Nobert Mao ku saidi ya Mao yategeezezza nti si wa NRM wa DP n'olwekyo NRM ne PLU nti tebajja mulabawo ku bwa sipiika saidi ya Anita Among eno teyayogedde mu ngeri eri direct naye ebigambo byawandiise nga biraga nti sente eziri mu paalamenti waliwo obulyake kaakati okusinza ku mawulire amalala ge tulina General Muhoozi Kainerugaba owa PLU bamemba abakkiriza mu PLU bonna ku lwesi obwa sipiika abakkiririza mu PLU jjukira nti si political party naye abagikkiririzaamu kubanga era abasinga b'NRM abagambye nti ku kya sipiika mulindirire okusalawo kwa General Museveni temukyamuka ne togeza n'ogamba nti ndi ttiimu Anita Among togeza n'ogamba nti ndi ttiimu Nobert Mao mulindirire okusalawo kwa General Museveni endorsement eyakolebwa olukiiko olufuzi olw'ekibiina ky'NRM eyo twagiwulira naye mulindirire jjukira nti abakulu baali basalawo mu NRM nti ajja kuba Anita Among okuba sipiika era ajja kuba Thomas Tayebwa okuba deputy speaker kati Muhoozi abagambye nti nedda temupapa mulindirire wayinza okubaawo ekirala ekijja abagambye nti mulindirire okusalawo kwa General Museveni CNRM
NRM yasalawo bali naye abagenda nti kati mulindirire General Museveni. Mulindirire General Yoweri Kaguta Museveni. Mbeera nga bwetambula. Abagambye nti mulindirire General Museveni. Atadde ku Pala FM ekkulira omuntu wa bulijjo, so reso y'obwa speaker nayo omuliro gugenda maaso n'okuba nti gweyongera mpola mpola. Akaliro akagenda maaso n'okuba nti keeyongera mpola mpola. Eriyo etteeka erivunaanyizibwa ku birabo abakulembeze abali mu ofiisi za gavumenti ze bagenda maaso n'okuba nti bafuna. Etteeka weeriri already nga livunaana oba nga lirambika, in fact livunaana nga lirambika ebirabo ebyabakulembeze bye bafuna. Jjukira nti Speaker Anita Amongo yavudde n'ategeeza nti bamuwa kirabo kya birthday newankubadde nga birthday yaggwa dda oba kale nga tennaba kutuuka. Kaakati amulegalaga. In fact ssemateeka w'eggwanga agamba atya. Section number 12 tugenze mu ssemateeka. Section number 12 mu Leadership Code Act egenda maaso n'okuba nti eyogera ku birabo ebiweebwa abakulembeze abali mu public office. Etteeka lino ligamba bwe liti, gifts ebirabo received in an official capacity may require declaration to the Inspector General of Government. Bw'ofuna ekirabo kyonna oteekeddwa okubuulirako Inspector General of Government IGG kaliisoliiso kasi ofuna ekirabo nga bakikuwadde nga bw'olaba Madamu Anita Amongo baamuwadde emmotoka nga bw'agamba. Era section eno egenda maaso n'okuba nti egaana ekirabo kyonna ekiweebwa omuntu to improperly influence public duty, nga ekirabo kye bamuwadde nga kigenda kukosa oba nga kigenda kukosa enkola ye y'emirimu oba omukompromising omumukyusa akolenga abamuwadde ekirabo bwe baagala, ekyo bakiwera. Kaakati etteeka bwetyo bwe ligamba nti oteekeddwa okugamba IGG. Kati okusinza ku mawulire agaliwo, wannabaawo evidence yonna ya bribery nti yabadde nguzi ku mmotoka ya mukyala Amongo. Tiwannabaawo proof yonna nti yabadde nguzi okumugulirira. Tiwannabaawo procurement fraud yenna yakoleddwa, abuse. Tekigenda munnange genda maaso n'okuba nti ate kiyingirira enkola ye ampulirize ey'emirimu. Atadde ku Pala FM ekkulira omuntu wa bulijjo. Emmotoka Rolls Royce Chulinan ekyagenda maaso n'okuba nti eyogeza bannayuganda obwama akadde kano kennyini nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tubiraba. Nagambye nti Amongo okugivuga yeegasse ku bagagga okwetooloola ensi yonna abavuga eno. Chulinan Rolls Royce model 2025. Kati nagambye okubuulira ebirala ebigikwatako, okubuulira ebirala mpuliriza ebigikwatako. Enyagadde twongere okuba nti twetegereza. Chulinan nagambye nti erimu night vision equipment, ebyuma ebigiyambako nga bagivuga ekiro, emergency braking system, standard lane keep assistance system okulaba ng'esigala mu kkubo obutayingira mu leeni ndala. Ate nti newankubadde nga ya bbeeyi naye ate era ekekkereza nnyo amafuta. Eya tanka front bumper bagikola mu V-shape, emabega eriko kye bayita high gloss black finish. Kati mu kugikola wheelzizaayo wheels emipiira. Zirina kye bayita 7 spoke 23 inch wheels. Bluetooth headphones ze bagiteekamu zisobola okunekitinga
ku rear seat infotainment system kitegeeza nti munda erimu system eringa twogera ku system eyo gye bayita infotainment ebeera nga kirabu namba. Ebirala tunagenda maaso n'okuba ntubitegeera mpola mpola naye ng'emmotoka eyogedde okwogeza ampuliriza abantu obwama wabula nkugambye nti section namba 12 mu tteeka era leadership code ligamba nti omuntu waddemu okufuna ekirabo kasita agenda maaso n'okuba nti abuulira. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kakati wuliriza bwe nabadde ntandika olunaku olwaliro Muganda Nkakeeto ebigambo nakutegeezezza nga tutandikira ddala nti Mwami Kyagulanyi oba omuntu Omuganda yenna bw'abaako ekintu ky'ayagala okukikulemberamu kiyambe eggwanga lyaffe oba ensi yaffe bafundikira bamuwunzise nga bamututte nti musosoze. Mpuliriza bulungi, nga bamututte nti musosoze either mu madiini either mu gundi mu tribes. Okitegedde nti gundi ono Muganda, gundi ono Mukiga, gundi ono Munyankole, which is not true. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakuwa ekyokulabirako nti okutandikira mu maka ewuwe omukyala gw'alina si wa ggwanga lye bwaddako ku bantu abamwetoolodde badepute b'emu bitundu ebyenjawulo si ba ggwanga lye baakola nabo ku mirimu ba Nubian Lee ba Danny Magic n'abalala si ba ggwanga lye. Nubian Lee ne Bobi Wine bakyusa amadiini buli mwine eddiini yiye naye ye muntu nga vice we. Kati wuliriza okusinzira ku byafaayo biraga nti ba historical high command bonna oba historical high commanders abali munda mu ggwanga erya Uganda. Commanders kiva mu command. Kakati no ba historical bonna bali ku high command munda mu ggwanga erya Uganda we baatandikira bano bonna tekwaliko Muganda n'omu, tekwaliko Mulugwala, tekwaliko Musoga, tekwaliko muntu nti ono Musama, ono Musamya, oba ono Webukedi, oba Waawa, oba Mukaramojja, oba Mulugwala, oba Mulango. Ba historical high command bentegeeza bano bonna bonna munda mu ggwanga lya Uganda bwe mbogerako mba ntegeeza bannamagye abali ku mutendera ogw'oku ntikko. Wuliriza bano nga bagamba nti Mwami Kyagulanyi musosoze era bano kunabeemu kwaliko General Museveni yera yaliko, namba 2 kwaliko General Sale era yaliko, kuliko General Sejjusa, kuliko omugenzi Fred Rwejema n'abalala abaliko ku high command, historical high command abaliko bonna omusanvu ogusooka. Ampuliriza ba Elia Kategaya bonna bava ku saidi emu. Bwoddayo munda mu ggwanga lya Uganda n'otunuulira ebitongole ebikuuma ddembe n'otunuulira ababikulembera, njagala ompulirize weetegereze nnyo ababikulembera. Amagye gakulemberwa Yejiri Kabwejumbira, General Museveni wadde ng'ateekawo omuduumizi naye avaawa. Genda mu poliisi, genda mu prison, oba okyasaaga genda ku kisaawe Entebbe n'ewalala yonna abaliyo baawa. Semujuka ayongerezeeko. Bwine oba omuntu omulala yenna abantu b'ebitundu ebirala mu Uganda, buli Omuganda lwayagala okukola ekintu kifuuka tribal. Abanyankole baakola amagye ne bagenda mu nsiko okulwana. Ne bw'osoma UPDF Act n'otunuulira abali ku historical high command tekuliko Muganda n'omu. Bwe twababuuza nze nawaabako omusango mu East African Court
nga mpaabira amagye ga Uganda okubeera nga bamejja jene biseno n'abali bava mu ggwanga limu nengenda mu East African Court ne bagamba nti kino kiri historical. Buli muganda kyakola twali ne bannamboozi nga tuyingira ebyobufuzi ne tugamba tukoze essuubi 2011 mutwagala okukolera ebyobufuzi ne batugamba kamalizengera no it is easier taliko schedule number 3 mu UPDF Act mbakusomere. Namba 1 Yoweri Museveni, namba 2 Salim Saleh, namba 3 David Nyefunza, namba 4 Eritu Mwene, namba 5 Elia Kategaya, namba 6 Rwejema, namba 7 Tadeo Kanyankole. Oyo ali mu council gy'omusanga wansi wali ba muntu. Ekikulu kakozebwa ebintu obyerabira. Council weri erimu ba kashiringi, erimu ba mande, erimu basirwanga lwanga. Nkugamba historical high command. Namanya nga kubuulidde naye kati gulabika ebikunyumira kweti kansa. The point is abalabole bazanya tribal card bwe twaga ffe tuvuddeyo tuli bankoba za mbugo. Nze nali Makerere ono yali guild president. Buli district na buli tribe mu parliament ey'omukaaga President Museveni kugaye buli district na buli tribe. President Museveni nasinkana ankole parliamentary caucus Honorable Zinana yagikulembera ne bagenda lwakitula ne boogera ku kuuma obuyinza mwe yagambira ebigambo bino siribyerabira. Yagamba nti bwetulonda Special Zawandera Kazibu agamba Banyankole mulowooza oyo yabeera vice president but the women, the Basoga, the Catholics, Kazola John Bashaija. So makatabo ke ayimuka munganti, is that how you want me to refer to your vice president? Nanga na vice basomesa byabufuzi. So you think JJ is army commander? But he just what like panafanari ya omuwajipu ne babuuka ne bagaba bali mu buyinza. Alina Banyankole abasomesa buyinza. Bote bali siba tribalist abaganda be bali. So therefore gwanga lya Uganda litutunuulidde tutematema ensonga ezo okusinzira kubamu ku bakugu bye baleese ne tubikuŋŋaanya ne tubikutera mu mboozi emu obitegeere eyo gy'oli bw'oba olina sitepu gy'agala okutekinga mu mbeera yonna osobola okubeera nga okola ky'okoze nga ffe tumaze okubeera nga tukutegeeza. Sister Mari nkutumiddeko ggwanga lya gy'owangaalira yonna bepo n'emikwano gyaffe mwenna abatugoberera okuva mawanga ag'ebule n'ebweya mbategeezezza omukutu gwaffe gwa AKTV2 Media Uganda tugenda kubeera nga tugugulawo essaawa yonna era ojja kubeera nga ogulaba. Nkusaba otweyungeko osubscribinge kubanga abasajja naffe tebatutuuzizza batuzoganya enkya n'eggulu. Kati wuliriza Honorable Shamimu Alende mubaka mukyala akiikirira kibuga kya Kampala nga Omani MP. Kati wuliriza ono ebibaddewo byonna saagala kubeera nga mbiddamu muzze mbiwulira muzze mubiraba. Abamu nga bagamba mbu ono abadde yagenda kujjanjabwa bituufu wabula abalala nga bagamba nti ono taseetulangako kigere na kukijja mu Kampala Metropolitan. Bwe ntegeeza Kampala Metropolitan ntegeeza Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo era nga bamu baavayo ne bawa ne bwino nti omukyalo ono abadde ali munda mu ggwanga lya Uganda wabula nga ali mu bitundu by'ewakiso eyo mbunga gye yeekukumye. Nze naawe ojja kwebuuza lwaki ono naye yeekukuma tanonyezebwangako nti oba babyakwerinda bamunoonya oba bamuwagala oba batadde ku puresha tekirabwangako wonna. Abaffe lwaki ono yeekukuma ne yeekweka bwe kibanga ddala bituufu abadde yeekukumye mu Wakiso ng'ali mu kugolomola guzimbe guva okwaya eri mu bitundu eby'Ewakiso era okusinza ku bwino ng'alaga mbu ono waliwo wuliriza waliwo n'ensimbi ezigambibwa zaamuweebwa wabula nkugamba nti bino yabyogera yali Isima Lubega ow'Ekibibi bepo n'omusajja ono munnamawulire wa National Unity Platform mwenna gwe mumanyi bulungi nnyo nga Sama Uganda. Ono alina gye yafuna obukadde 200. Tewebuuza babumuwa kusirika ebize bibeerawo byonna mwabiraba ono azze tanyega nga mulimu n'okufa kw'abantu wabula mu kutikkirwa nga kugenda kubeerawo okulayira twamulabye nga alabwako. Kaakati wali emabega nga yanaddamu kubeera nga yeesimbawo ng'akyali e Kenya
bwe yawulira Honorable Zahara Luyirika nti avuddeyo okwesimba mu kibuga Kampala, ono gye yali e Nairobi mbu yawonerawo era speed n'asiibulwa, wabula ng'ate amawulire amalala galaga mbu ne bwe yabeerera e Nairobi yali yawona dda, wabula nga bw'amanya nti waliwo agenda omulambula mu ddwaliro, ono ngaddeyo speed nga bamuwa ekitanda mu nkola ye jangu nkwekule, era mbu ng'akoma omunda mu ggwanga Uganda n'alya butaala. Bangi baayomba, omukyala ono ne bamuddiza kaadi. Kakati ebyava mu ebyo bye bino. Essaawa eno mwewuunya ki nga NUP yali ayagala okukyusamu mujjako kaadi, mwe mwakuba NUP kubula kugitta bussi. Mumulooza NUP tiyalina bye yali yerengedde. Gwe tuweewuunya omukyala oyo nga mukawaiswa yafa n'atapositinga, Nakimuli n'afa natagana kugandika nga nenzike mubaka munnange, yadde okubaako omuntu gwasindikira eddoboozi nti lizannyibwe. Kibiina kya NUP kifunye ebizibu eby'enjawulo, bafuuti soja abamu bafiiriddwa bataata baabwe, mubadde mumulaba. Omanyi Omuganda agamba nti ebirwa byerabirwa amalusu gafuuka engeregeze. Omukyalo oyo yamala okufiirwa taata we yalaga nti mulwadde era n'atasobola kujja kuziika. Naye omukyalo oyo wakati nga bamaze okulangirira Zahara Luyirika n'agamba nti agenda kuvuganya ku kaadi ye, wayita wiiki emu n'atambula n'ajja abadde omulwadde nga mukambwe ennyo ali ggumite ennyo alaga mulamu nnyo. Nze nalengerera wala ne mbaako kye nalengera, era nze bino tebinneewuunyisa. Era nze sina munnabyabufuzi wenterayo omukono gwange nti baguteme, wabula nkuwagira okyali kweza ensonga zenzikiririzaamu, era bwe nkulaba otagala ngamba ku omulala. Zikyo nzize nkibagamba wano nti nze nzikiriza Mwami Kyagulanyi na buli kimu, kubanga ali kweza ensonga ze ndowooza nti ze ntuufu. Era ebukera kumaja nga Mwami Kyagulanyi atagadde, era watagalira wandeka. Nze nesigala nga ngenda n'ensonga zange maaso ze ndowooza nti ze ntuufu. Nze sifira ofiizi ku muntu nti lwakalaye lwandabikaye lwangu lwanfaanana ye. Nze ebyo by'okukyamukirira mu Level nagivaamu. Naye mu buzibu bwe mulina mukyamuka nnyo, ne mukyamukira bye mutalina kukyamukirako, ne muwunzika nga mwokyeza. Essaawa eno NUP musobola ginenyaki. NUP erina abantu bezze mu makaadi, ne mujogera ebigambo ebitukuvu ne muwunzika nga mugyetondedde. Ne ku guno omulundi NUP yakwata omukyala gwe bayita Zahara Luyirika ne muleeta ku kifo ky'omubaka omukyalo ow'e Kampala. Mwasabula NUP bawagizi mmwe mbajjukira. Ne mugigamba nga bwetasiima ng'omukyala wabadde ajja abaana mu makomera nga bwe bali mu musimbako omuntu omulala. Naye kakankwate kaadi tugiddiza omuntu ng'okimanyi nti NUP egendera ku maanyi g'abantu. Kati essaawa eno bamaze okulonda atandise kuzannya jangu okwekule. Asobola otubuulira wajja abadde okuvaako okulonda ye kwaggwa nga tasobola kubaako na muntu n'omu gw'ayogera naye n'amugamba nti ndi wano. Wawulirako eddwaliro lye bagambye nti ali wano. Kuba buli muntu yenna adde yeebuuza gy'ali nga taliiyo. Kale abadde yaziba omumwa nti gwazibukuse okulayira kutuuse. Obulwadde tebusobola kulemesa kulayira buba nga bukuluma bya ddala. Kati ndoza mutegedde tuwaliwo ebintu bye mulina okuleka, ekibiina ne kibikola nga kyo, yadde buli bawagizi timwagala nnyo ekibiina mubeeko we mukoma ku nsonga ezimu. Era nze kyesobola omuga nti yeetereeze. Gwe yalwaniranga abaana mu makomera tokyalinnyayo. Nawe kati oyisaawo bibyo ngeri gy'ogenda biisaawo. Omanyi abaana bameka abafunira obuzibu mu kaluluko naye nga batembeeta ggwe. Mwiyeyo nnyo ekibiina nga tekyo ekibiina kibayiriddewo nnyo omubiri. Byonna ng'obiwulidde era ng'omaze okubeera ng'obitegeera, njagala tusooke tukuzeeyo katono nnyo ku kifo kya Prime Minister Robinah Nabbanja Musafiri. Ono ayolekedde okuddayo mu kuvuba. Jjukira nti bwe yali ajja mu bukulembeze Mwami Museveni yategeeza ensi nti abo mbalonze nga bavubi, era njagala nnyo nkole mu kko n'abavubi, ndabe abavubi b'emirimu ejja bwe bagikola batya abalunnyanja. Kakati nno yalonda Prime Minister Robinah Nabbanja Musafiri nga Prime Minister we wa ggwanga lya Uganda. Era ono Robinah Nabbanja Musafiri Prime Minister w'eggwanga lya Uganda ye yavaayo n'ayisa n'ekiragiro n'agamba nti mwebale nnyo, mwebale ddala mwenna abaatulonda, mwebale kutuwa kalulu twasiima, wabula mbategeeza tugenda kubeera nga tubagoba buli muntu waali, naddala mmwe abali ku nguudo, naddala mmwe ababoodaboda abatalina stage, naddala mmwe abatembeeyi mwe ŋŋamba, naddala mmwe abali mu bukiyosiki, mmwe bamufuna mpola. Ogwammwe gwabadde gwa kutuwa kalulu, kakati ogwaffe gwe gw'okubafuumuula. Era bukyayogera bigambo bino byatandika dde okuteekebwa mu nkola, abantu batandika dde okubeera nga bagoba. Kakati ndo webukedde olunaku olwaleero okusinziira ku musunsuzi wali mu State House Entebbe, abatunulira ennyo ani asaana obwa Prime Minister bano bagamba ono babamukwakuddeko dda. Era amawulire galaga nti bwe kataligirya omusajja amanyikiddwa nga General Katumba Wamala
yandigonnomolwako ogufo guno yandigonnomolwako ogufo guno ogw'okubeera prime minister ow'eggwanga erya Uganda. Kyokka nga ate ne Major Jessica Alupo ono nga yabadde vice president wa ggwanga lya Uganda omukyalo ono naye alekedde okubeera nga asuulibwa mu kasero okusinza ku mawulire galaga nti waliwo omubede munnamagye ono ali ku ddaala lya Lieutenant General Mulamba ate nga ambassador agenda okubeera ng'akwasibwa ogufo guno okusinziira ku musomozi w'ebyama bw'atyo bw'atugamba. Kyokka ng'era mu mbeera y'emu n'omuduumizi w'amagye ga ggwanga lya Uganda ono nga ye first son General Muhoozi Kainerugaba naye kigambibwa mbu ekifo kino yandikyusibwa n'atwalibwa eri ewagenda okuggibwa General Katumba Wamala mu wax mu mby'enguudo kaakati mbu ono gye bayinza okubeera nga bamussa kaakati aweerereze eyo eggwanga erya Uganda akoleko ng'omuntu saabaduumizi w'amagye ekyo kitibwa kimu ataddeko nga minisita Mulamba kitegeeza wandibawo okuteekateeka omuntu ono nga ne bw'aba azza okugamba nti neesimbawo tosobola kubeera nga owakanya kubanga yaliko saabaduumizi kubanga abaddeko minisita oyo oba omubuusabuusa otya. Kaakati ebigambo bino butereevu njaga tubigendemu ne Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa owulire ebigambo. Enswera erina gwereese era okuva mu State House General Museveni abadde bize era ng'ali bize era ng'ali mu kumaliriza kalisiti nagambye nti onaku oluyise waliwo baminisita bayinza okuba nti basuulibwa. Kati okusinziira ku mawulire ge tulina enswera etugambye nti General Museveni ali molayikire ebifo ebibiri ng'oggyeko ekikye ebisinga okuba ebinene ye Ssaabaminisita n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga ebifo ebyo ebibiri biyinza okuba nga bimu ku ebyo ebigenda okukyusibwa. Amawulire agaliwo ebya Nabbanja biyinza okuba nga si birungi n'ebya mukyala Alupo ne mukyala Nabbanja. Alupo ne Nabbanja, Alupo ye vice president, Nabbanja ye Ssaabaminisita w'eggwanga. Kati tutegedde nti wabaddewo abarobinga ababiri bano basigalewo naye ng'ate waliwo ne possibility ey'okubakyusa. Webukeedde olunaku lwaliro ng'agenda kulayira General Museveni ng'amawulire agaliwo galaga nti emikisa gy'okubakyusa giyinza okuba nga mingi okusinga egy'okusigala era amannya abiri agali fronted ku bifo byombi abadde Ssaabalamuzi w'eggwanga nti ate ayinza okudda mu kifo kya Alupo okusinza ku mawulire agaliwo. Enswera egamba abadde Ssaabalamuzi w'eggwanga bayinza okumuyitayo najja mu kya Alupo nga vice president nti era emikisa giwerako akadde kano General Katumba Wamala okumujja mu Works Ministry agende ku kya Ssaabaminisita. Byonna ne tugenda maaso n'okuba ntukuwasi byankomeredde wabula gafubutuka mu State House Entebbe. General Museveni waddembe okukyusa nga bw'ayagala naye nga tukubuulira ebiriwo oba ebibaddewo tetugambye nti gemanya ge bagenda okuleeta naye mu kifo ky'obwa Ssaabaminisita nti erinnya libadde likyakulembeddemu sofa badde General Katumba Wamala owa vice president Alphonse Owiny Dollo. Ebira tujja kubiroba mpolampola ejjo nagambye nti baminisita abakadde okuli Otafiire ne Kasaija nabo ebyabwe biyinza okuba nga birungi si birungi for now. General Museveni ali mu kulayira olunaku olwaleero wabula nga bannayuganda era babadde boogera obutonotono n'obwama nga beebuuza nti banywanyi bababiri lwaki tebazze. President Paulo Kagame owa Rwanda tazze yasindise busindisi team ne President mukwano gwa General Museveni owe Kenya gwe bayita William Somei Ruto naye tazze. Tutaddeko pal ekula eri omuntu wa bulijjo. Kaakati nno bwe twabadde tulengera ebigenda mu maaso wali Kololo twalengedde omusajja amanyikiddwa nga Nick Chaka ono okusinza ku mawulire galaga yeyasindikiddwa gavumenti ey'eggwanga erya Amerika okujja okukiikirira President Donald Trump ku mukolo guno ogwabaddeko Mwami Museveni ng'alayizibwa. Wabula ggwanga lya Amerika teryasobodde okubeera nga lituweereza vice president, wuliriza bulungi,
teryasobodde okubeera nga liweereza omukungu omulala ali mu kaliba eyo oba minisita wa foreign affairs ajja abeerewo si vice president si foreign minister wa ggwanga lya America wabula baweereza Nick Chaka ono. Ensonga lwaki baweereza Nick Chaka okusinziira ku ggwanga lya America n'enkola nga bwe nkutegeezezza nti n'enkolagana yaalyo n'amawanga amalala bano abasajja ne baba nga baakukyawa tebakulaga nti wakukyawa bakulaga nti tukyali naawe bwe ziba ngalo 5 ne bakusindikira nasswi olowooze nti oli nabo wabula kyongera okulaga nti kuli bamperezanga gundi kati bamperezza ono ngwawa kati wulira Nick Chaka ono. Nze Lukwago Swali oyo gwe mulaba ye former CIA analyst not a career diplomat Nick Chaka. Okay, Kairing terrorist assassin of the Creed Museveni avuddeyo n'awandiika ku Twitter account ye nti Trump asindise Nick Chaka okujja okubaawo ku mukolo gwe ogw'okutwesibako. Okay, alimba tewaliwo any evidence ti Trump yasindise Nick Chaka to Kairingu terrorist assassin of the Creed ruthless brutal kill of our generation. Museveni is soiling in. Tewaliwo any evidence. Okay, Nick Chaka, senior bureau official for the US State Department's Bureau of African Affairs. Okay, abaddenga avisitinga ensi za Africa ezirimu obutabanguko nga Juba, South Sudan, okay, Mali, Burkina Faso n'endala era nga azze ayogera ku trade talks enkolagana wakati wa America naddala ezensi ezibadde zikukuta ne Russia ne China. Okay, so omusajja oyo akolera ekitongole kya CIA ate omulimu gwa CIA kugazalinga intelligence wabweru wa America ekola nnyo ku external intelligence gathering outside the United States of America ku ttaka lyayo. Nick Chaka gwe mulimu ogwo gwali okukola, si diplomat, is a former CIA analyst. Kakati akayiringu kabadde kakola ki kabalimba. Then Chisekedi naye azze era bangi mugambe akayiringu tekate Chisekedi nga we katta John Garanga, nga we katta Laurent Kabila, nga we katta Magufuli. Nedda bali ku mission kutegeeza kayiringu kano era Chisekedi ali mu Uganda to sign a 6 memorandum of understanding between the DRC and Uganda. Agreement zino zigenda kuyambako okuongereza to accelerate projects in the areas of immigration, trade, agriculture, fishing and livestock farming. Kubanga mujjukire waliwo gye tuyita the Stable DRC Act bill eyaleeteddwa mu Congress ya United States of America egenda okukoringa for sanctions to any neighboring country oba anyone are supporting any aggression mu Democratic Republic of Congo. Tshisekedi azze wano okukakasa Museveni nti Trump oba United States of America companies of America za taking over back off Democratic Republic of Congo. Chekisinzo muleeta wano era mulaba Museveni si yamwaniriza ono Amama Mbabazi. Amama Mbabazi ono ayina ekifo kyalimu awo kikwasaganya ensi zino nga zikongo, ezo zikongo Brazzaville yabirimu. Ate ffe abamanya Amama Mbabazi tumumanyi mu ange endala. Ayina amapeesa ge yanyiga Museveni we yamuswaza mu kalulu ka 2016. Amama Mbabazi n'abaka amapeesa ganyiga. Ono Amama Mbabazi yali ku death penalty. We are mobilizing a sente mu external wing n'azibba ne bamusalira ogwakalabba okufa dini n'obutabeera ku kifo kyonna naye olwa connection ze zaalina akayiringu kamukomyawo
in fact mujjukira ne mukazi we kamuwa obutwa ne bamutwala ne bamujjanjabira e London mama mabazi nanyiga ali mabega w'empologoma efukidde akayiringu ekyamboka empologoma eyo mwenna mugimanyi amama mbabazi aginamu omukono bino ebyokulaga nti amuko abitinga kiwani. Okay, then waliwo akatambi akalala akafulumya akono muli w'ebisiyazi Kayanja. Okay, Kayanja abaddenga akolagana direct n'akakyala ako ke bayita ka White Kent ako akabadde ka lobbyist ka Museveni ke bakozesa ne family ye balwabo gaabo bawala ba Museveni nga kekweka mu church tikekaliyo wiki emyoyo aka Trump naye nga ono Kayanja ali Karamoja yekwese mu kulima kasooli naye nga akolagana ne mutabani wa Trump omu adiringira mu minerals era Kayanja ekyamututte kusisinkana mutabani wa Trump tinga womanyi we bayina amaalo niwayagala okweraga yabadde ayagala musisinkana tebamuwadde mukisa. You know Africans arrivalism and excitement nagamba kambalage nti nasisinkanye Trump neyekwatiza video ku motoka za Trump naye nga ekyamututte ekikulu kusisinkana oyo mutabani engeri gye bagenda okubbamu ebyobugagga by'e Congo akakyala kekyanga okuva we mwakola ki we mwakalabisa ebyobugagga ebya Karamoja. I beg your pardon. Ono ye link so temugwamu manyi bakomuledi ensonga ezireesa abo abasajja ba Nick Chaka ze agazaringa intelligence gye bagenda okuwa USA ku nsi ezibadde zikolagana ne Russia ne China mbukefudde mbukamugamba mbufe tetukyayagala ku exporting raw materials twagala tusooke tubi processing tulyoke tubi exporting tonatuuka kweyo level kekwasiza bwekwasa ate Trump tanaba kuba Trump atya n'okwogerera buno kana akalulu ka Uganda taka commenting nganako up to now the Trump administration eryawo ate mulowooza eyagamba okukola ekisoboka kyonna okulaba nga General Muhoozi afuna kyayagala tebamulayiriddeemu anti okulayira oluwedde ebintu bikyuse. Yagamba Parliament nga ye sipiika ajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga General MK afuna kyayagala. Kumbe ne General MK agamba nange nja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga ova mu ntebe eyo. Ate mukamba buulire kino ekintu bino ebintu kati General byatandika okukola singa yabikola emyaka nga 10 egiyise oba 15 kuba amanyi yali agayina singa essaawa eno ddalingi wano mu Uganda bino ebintu by'okudda wano okutulugunya abantu kukola kyebyo nga tabiriiko ng'akwata kubanga Mwami Museveni ebintu ebisinza omutawaanya alina abantu ba untouchables nga bo tabakwatako talina bw'abakwatako naye ono wabakulaga nti talina gwatya asobola okujja n'apambana sipiika n'amugamba gwe sigenda kuwagira ne deputy we sigenda kuwagira ng'olaba ali fearless ababbi n'abakwata bw'atyo singa Bannayuganda bamwagala kubanga Bannayuganda ebibabonyaabonya kwe kulaba ensimbi zaabwe nga zibbibwa service nfu bye babanja si bingi baagala mu ddwaliro basangeyo eddagala amasomero malungi enguudo nnungi amasannyalaze mazzi obulamu bwanguwe naye kiruma okulaba nga ssente zibba kyokka nga ababbi bali protected bye bikyaya gavumenti eno abavubuka nolaba nga bafa kati bw'oba ne courage eyo esobola okuba nga gwe tolina gw'otya kibeera kyamaanyi. General Muhoozi sipiika Anita Amongo nze nakugamba since day one nti nze simulaba kubwa sipiika ali nakugamba nti Anita Amongo yeesiba bwesibi ku General Muhoozi si munaabwe toli kakati n'ekiwandiiko kifulumye General Secretary wa PLU ti chairman wa PLU awabudde n'agamba nti tebaddamu kuwagira Anita Amongo ne deputy we kuba speaker mpaka nga president abalaza omuntu. Ate ffenna tukimanyi appointments ez'omulundi guno engeri gye zigenda okukolebwamu engeri gye zigenda okukolebwamu
transition already eri mu process. Omanyi Abaganda balina olugero olugamba nti enkuba erudde okutonnya bw'etonnya ekutonnya mu kamwa. Era balina olugero olugamba nti omwami aludde okudda bwadda kugwe kwatuukira ng'awuttula. Kati bulijjo bali omusajja